Sizona dala, we kabaka antitole mwakantu, we kabaka onna gotufuka, we kabaka, we kabaka, we kabaka. Kwa Katonda n'okuseekemu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Kuŋŋaanye ku lunaku lw'Omukama luno olwa Yesu Kabaka eyajja okutuwa amawulire agasanyusa ag'obwakabaka obw'omu ggulu ffenna bwe tuluubirira. Ate nga ku lunaku luno tukuŋŋaanye okusabira abantu baffe abaatufaako omuli Joseph Tamale Mirundi ne Taata Yohana Mirundi, Father Deogracias Sonko, Salongo Mayanja ne Katalina Namyalo ne Nakakeeto Prosi. Omukama abawe obwakabaka obw'omu ggulu. Twegattibwa mu kitambiro kino nga tusabira abo bonna. Naye katusooke tusaba Omukama atusaasire ensobi zaffe, atugwanyiza okuweereza obulungi ekitambiro kino. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu, Ayi Katonda omuyinza buli kantu ataggwaawo, eyateesa mu mwana w'omwagalwa kabaka wa byonna byonna okubizaawo, tukuwanjagira ebitone byonna nga bimaze okununulwa mu buddu, bikuweereze ggwewo ekitiibwa, bikugulumize obutasalawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo omwana wo awangala n'alamulanga mu kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Olwaleero bano betusabira baatandikako okukolerera obwakabaka buno. Bwe tubasabira olwaleero butuukirire mu bulamu bwabwe obw'eggulu, basobole okubeera in union with God, babeere nga bali wamu n'abo abaatukulembera mu kukkiriza, abaakolerera engule eyo y'emu, nga Katonda amaze okubeddiza n'abafuula babe nga abakkiriza okumulaba maaso ku maaso. Ffenna kyetuluubirira, the beatific vision kyetuluubirira ffenna nga tumaze okubeera naye nga tumulaba maaso ku maaso. Obwakabaka bwa Kristo buno ffenna bwe tukolerera tubulagira mu ebyo bye tukola. Kristo nga bwe yatulaga ng'ali ku nsi kuno, nga tugezaako okulumirwa abo abali mu bwetaavu, nga tugezaako okubayamba. Bwe tweyisa bwe tutyo tuba tugoberera
era tuba tukoppa engeri Kristo kabaka mwene yayisaamu abantu abafaanana nga bano aboogerwako mu kitabo ekitukuvu, ng'oyo eyajja okuddukira abo ensi beetefaako, awonya abalwadde era azzaamu amaanyi abo ababa banafuye. Ne kino kye tuliko ekyokusabira abaafa, ate mpozi mu ngeri y'enjawulo kigumya abo ababafiiriddwa, nga tumanyi nti bano abaagenda tebaafa kagendere, naye wakyali essuubi ery'okubeera mu bwakabaka obw'omu ggulu, nga twagala ekyo Kristo kye yasuubiza omubbi yali akomereddwa naye ku musaalaba, bwe yamusaba nti nkusaba mbeere naawe, Kristo n'amukyukira n'amugamba nti olwaleero you will be with me in paradise, ojja kubeera nange mu kwesiima. Twagala ebigambo ebyo Kristo abigambe bano be tusabira nti olwaleero mujja kubeera nange mu kwesiima okutaggwaawo mu ggulu. Twesabire mu mmisa eno obwakabaka bwa Katonda butuukirire, nga butandiikiriza mu bulamu buno bwe tulimu ku nsi. Anti bwe tukkiriza nti Kristo ye musumba waffe era kabaka waffe, tuteekeddwa okudduukirira n'okubeera abasumba abalungi. Bwe wamma tusaanye era kituufu ffe abali wano olwaleero nga twongera okusabira bannaffe abaatufaako, Omukama abatuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu, tubasabire beegatte ne bamalayika eyo gye bali, bakowoole Katonda oyo gwe tuyita kabaka waffe. Tuyimirire twanjulire Katonda ebimu ku byetaago byaffe. Tusabire ab'omu maka gano abali mu kujjukira era n'okusabira abagenzi naddala Tamale Mirundi. Omukama abakubagize, abawonye era akenze ne ku nnaku gye bakyayitamu, ate n'abagenzi Omukama bawe ekyumula eky'emirembe. Mukasirise buli omu ayongereko ebyetaago bye eri Katonda. Tubikusaba ayi Mukama. Tukwebaza kuba omwaliro guno nga tukoze olunaku lwa Kristo kabaka waffe. Tukusaba essala ze tukwanjulidde nazo neesigadde emitima gyaffe oziwulize ekisa, otulina byonna bye twetaaga ng'obiyisa mu Kristo Mukama waffe. Tutuule tuteeketeeke ebirabo bye tugenda okuweereza.
baganda bange twegayirire katonda patro omuyeza buli kantu asima ekitambiro kino ffenna kye tumuweereza. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro ekyakutabaganya n'abantu, tukwegayiridde omwana w'ennyini afunire amawanga gonna ekirabo ekyokussa ekimu n'eddembe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mwemuse emitima. Twebaze Katonda waffe. Kisaanyira okuteekateeka kituufu ddala mu mutuvira n'okulokoka gw'Omukama Paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu sewanna ku ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Gwe yaddira omwana w'omu yekka Mukama waffe Yesu Kristo omusaasire Dooti ataliiko kusooka ataggwaawo, Kabaka wa byonna n'omusiiga omuzigo ogw'essanyu, osobole okumaliriza omulimu omutukuvu ogw'okununula abantu, nga yeeweereza ku musaalaba ng'ekitambiro ekitaliiko bbala ekireeta emirembe. Bw'atyo afuge ebitonde byonna, gwe ow'ekitiibwa ekitakoma, akuwe obwakabaka obutaliiko kusooka obutaggwaawo, obufuga byonna, obwakabaka obujjudde amazima n'obulamu, obwakabaka obujjudde enneema n'obutuukirivu, obwakabaka obujjudde obwenkanya, okwagala n'eddembe. Era batuuse ekimu ne bamalayika ne bassamalayika ababugiriza Namulondo, abafuzi eramu n'ennyini zonna ezijja eri omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nga tuyimba nti Ayi Mukama, tukwegayiridde olw'okulembe bonna tuyambe tume mu ddembe, tugirire ekisatu n'ekibi ennaku zonna, tubenkera abatali kumu otulinda okwesima okuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba tume nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe n'amasiko ogaze ku Kristo wo, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe mwenna. Mwegalise mu ddembe.
Katonda omuyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abamu omukisa. Misa yaffe ewedde, tugende mirembe.